ne media kori amanya kalulumu namutebi tuli wano ku National Theatre ndine Zubeda byantalo naye leero ntandikiddwe mu Vuma. Tamanyi kwata budde Abannayuganda ekinemesezza okukolagana nammwe time management nze bintu byange mbikola nga bazungu obudde nkwata nnyo obudde kinemesezza nnyo okukola kati n'Abannayuganda kinemesezza oli mukulaga abo mbusi time management and I hate it with passion. Yes. Dakiika ebbiri awo mba mpiseemu. Nazze wano wangambye saa mmeka. No, I don't waste time. Cause nze buli time njiraba mu ssente, buli hour njiraba mu ssente, buli minute. Yes. Shamim mugyebaleko. Kale namwe mugyebaleko. Kale. Nebuuza ku bantu. Abalabi ba media mwebale kubeerako, mwebale kutwagala, mwebale kuwagira, abampagira mwena ku Serena. Thank you so much. Abawagira theatre mwebale nnyo era kati theatre we mugiraba weeri. Abantu Male Musa aina shows ennaku ziri 3, Uncle Johnny aina show ennaku ziri 4. Kwegamba theatre ekomyewe amanyi mangi. Ne Mariam ndagenda ulida aina ku Bati Valley. Yes, that is good. Buli aina show tujja kugiranga. Kye twagala abantu kudda mu theatre bakomewo batuule badde mbanyumirwe emizannyo. Naina uli waliwe yakola interview n'agamba mbu eyo ready wakimenya oba credit gye wafuna ng'otegese Serena kimala. Kimala. To me it is already a win kunze. And to other theatre lovers and theatre practitioners abakkiriza abo bakiraba nti nno nkyali kirungi. We did it. Naye Shamim mutandikirewo kuddala ku buno bu video butambula buno bolaba buno byokola ne butambula kati nga abasajja twabavaako dda abafamile yo oba abantu abakuli okumpi kibayisa kitya? Bulungi nnyo. Kibadde kinaabayisa bubi lwaki? Kibadde kinaabayisa bubi nga lwaki? Bayinza okugamba Shamim nga trendinga nnyo. No, because like it is kyenjagala. Oshitegedde nti wendya nze wendya. Fe tulina kuba mu face z'abantu. Oshitegedde. Kuba wetulya mwetujja obulango mwetujja biki. Kati olina okubanga omuntu yenna yenna omulamu olina okubanga toli static mu kintu kimu. Ekitegedde nze abantu bamanyi nti muzannyi mulungi. Abantu bamanyi nti bwemba nkutte kola interviews ndi mulungi. Abantu bamanye nti bwemba nvuddeyo kwogera ku kintu nsobola okukyogerako ate ne kifuna mileage. Nti siri static mu kintu kimu. Nti kino okuzanya bwe kugaana nsobola okudda mu mawulire bwe kugaana nsobola okudda mu oba nengenda nengamba kanze mu organization zinga ndi eyo nga PR nsobola okukola corporate MCing ndozo labe naku zino bampa emirimu egiri corporate egyoko MCinga ku bintu ebyenjawulo. So kati nze siri static mu kifo kimu kuba nze njagala nnyo sente ate saagala kusaba. Kati kekiri nti saagala kusaba n'okweguya kwange kutono kindeetera okukola ennyo. Kindeetera okukola ennyo kuba saagala kusaba. Sijjukiza muntu nti wabadde wagambye ojja kunkolera kino mbadde nsaba. Kati ekyo sikiinaamu muli mu mutima. Nze teweegayi nze muntu asobola okubanga wangambye nkubiraako ku 8 nkuwe sente z'emmere. Ku 8 ne nkukubira n'otakwata ng'ekituufu sizirina n'embeerawo n'enjala. Sisobola kuddamu gikuba nywamu obutwa. Entondo oyina nnyingi. Yes, kati entondo ezo zinyambye okukola ennyo n'okuba nti mmanyi nti nina okwewa. Yenna omulala abayagala okumpa nsangira awo ku kyemba nnina. Yongereza okwo. But I'll never beg for anything. Gwe nina okusaba mumanyi Katonda. Ye nja kumusaba muddemu nziremu. Emirundi n'emirundi nkulajanire ndajane eri Mukama Katonda yekka. Naye muntu munnange nedda. For as long as nkimanyi nina emikono gy'alina amagulu g'alina Mungu abimpadde siri mulema. Olaba n'omulema ayimuka n'agenda n'akola tolonza atali mulema. Nja kugenda nkole kati bukimanga nze siri static saagala kwesiba ku kintu kimu nti ndi muzannyi kyekyo kyokka ky'abantu kye baba bamanyiramu. For as long as ne kyenkola kino nti siri mu kuwemula sirina we ntyoboolera kitiibwa kya family yange. I'll continue do it. Anti mulimu families zino ezigamba naye muwala waffe kati Shamim oli Musiraamu. Mulimu families zino ezigamba naye Shamim samumanyiramu ekyo ati singa asigadde nga concentrate nze mubiri. Wa buli omu bino by'oyogera abivuunula lulwe.
waddemba omuntu yenna nze ekintu kye mbanjogedde omuntu bw'akivuunudde obwo si buvunaanyizibwa bwange abubwe kyenjogedde omuntu bw'akivuunudde si buvunaanyizibwa bwange asiriiwo okitegedde kyenaga nti ebintu byenjogera byetaaga omuntu okuba nga ategeera nnyo okubitegeera bwe nvayo ne ŋŋamba nti abasajja twabavaako dda bakola bye baagala twabawa emirembe gyabwe sikugambye nti abasajja nabavaako nti nabata nina kye naddako no twabawa emirembe babeere ne freedom yaabwe bakole bye baagala like tetukyalina budde bubagoba nti mpaayo bwezi we don't have that time okitegedde kati gwe bw'okivuunudde bw'okitegedde obwo obuvunaanyizibwa bubwo si bwange okitegedde nze bwe nzija ne ŋŋamba banaye nze seeguya simanyiirwa kati gwe bwe kikunyiiza obwo obuvunaanyizibwa ate era bwobwo si bwange yes so nze kati omuntu wa family avayo n'agamba muwala wange namumanyira wano bati yandikoze kino for as long as kyenkola tekina ekityobolera kitiibwa kya kika kyammwe tekina ekityobolera ddiini ate nga naawe okimanyi bulungi nnyo nti sijja wuwooko wonna ne nkusaba kyakulya so I just continue do what I am supposed to do yes vidiyo eyo yatambula nnyo ey'abasajja twabavaako ddala ddala sound wafuna ku message ezo ng'abantu bagamba Shamim kano wakakubye yes abantu wano nina bakwano bange amanyi nze emikwano gyange gyonna gya buvunaanyizibwa so I have different people bajjanga mu inbox yange naddala challenges kati waliwo bwasukkanga n'akakuteera mu inbox nagate ono akikoze bulala so naye nange bintu bya mukama saategeera nti eyo sound egenda kutambula bweti etuukaawo yes nange nali surprised kubanga Alex yajja wano nankolako story nzijukira nagiwa spark nankolako story naye nange nagenda okwewuunya nga mpulira buli omu akola challenge so nze ndi muntu ayogera ekintu kyange because mbyeyogerera wano freely naki kyempulira ku mutima kuba ebintu byensinga okwogera mbyogera nga mbijja ku llo kati nenkyogera nenkiteekawo nembireka sinza ddamu nti nzire n'emabeganda beki nze ebintu byenziramu nendaba it is the skits zenkola skits ntulwa nenziramu nenjiraba nenjinyumirwa n'omuzannyo nsokuddamu nengulaba but zino interviews zetukola abakuweereza mu message baali bagamba ki no baali happy baali basinga kumpeereza challenges baali basinga kumpeereza challenges ngamba ate kati baneeraba ono kati ate raba ono nange ng'ezimu kati jjukira olumu ng'ezimu siziraba kati nga bazimpeereza mu inbox yange nga gyentero zirabira so they were happy no nze family yange is proud ne byenkola yes n'abaana bange bali proud my mom is proud yes everyone is proud n'abaninaanye they are proud yes ate kati mu byannyumira mu byonna abantu bagamba nti ndi antman nti nkuba nnyo abaami naye ekisinga okunsesa nti nina fan base y'abasajja ate nnene n'okusinga ey'abakazi kye nali sisuubira and ekinsesa mu byonna corporate men like they love what I say in fact waliwo wenatuuka nga ngamba abantu bagamba naye mukazi ayogera nnyo biki waliwo omusajja nali simusuubira musajja w'amaanyi wano mu ggwanga ate seeka eyajja n'aŋŋamba buli kantu kooteekayo mpita bawala bange twali tugenze na mudduwa ya BMK n'aŋŋamba mpita bawala bange ne mbagamba mutwaleemu ekyamagezi kyemuwulira nti kibayamba naye I just love her talks n'aŋŋamba tokoma okwo tomanyi bantu bameka bakyusizza n'abaami tukyusizza waliwo omusajja yampeereza message n'aŋŋamba Shamim, thank you so much. Namba yange ina we yatambulirawo. Kati nga sibawa budde abantu bamuganga enamba message ezimu siziddamu naye yoyo nagiddamu. Yampeereza message n'aŋŋamba Shamim nze nali simanyi nti mukyala wange sirina kumufuula muddu. But the moment when nalaba ng'okyogera mukazi wange n'entandika okumuyisa mu ngeri gye nnina omuyisaamu gye wayogera era kati nnina emirembe nnyo naye n'omukwano gwaffe gweyongera. Oshegera no it is not that but abantu rights z'abakyala ezimu zaali nnyibwako kati nga buli muntu atya okuvaayo kyogerako because wano bw'oyogera ku kintu ekituufu bakkuba nnyo kati bwe bakkuba ennyo owulira ng'oyagala kugira bw'otyo obiveeko neŋŋamba okay kyammanyi mu bulamu nze nti abantu bonna tebasobola twagala gwe vaayo oyogera ga amazima g'owulira nti mazima matuufu ate gabeereko omuntu yenna bw'abeera ku mazima abakwagala baba bangi lwakuba nti bano ababiri boolaba abatakwagala gw'olowooza ensi yonna tekwagala naye abatakwagala batini nnyo kubakwagala continue with whatever you're doing sigala ku mazima gaago g'owulira nti gwe gw'olaba nti mazima gasigaleko because nze sirina kintu kyonna kye njogera nga kya bulimba
Just abantu abamu banyiga because balina okunyiga ate abantu abamu wano ajja ayogera ekintu nti ayagala ayogera ekintu nti obeere depressed kati nze eyo gundi ya depression nagiyitako wagivaako dda eyo okugenda mu depression ensi erina we yankubira ennyo okitegeera nenkuba nnyo awe nali nina ogendera mu depression bwe basaagendamu teri muntu yenna ayinza kuntwala mu depression kyogamba ensi yakkuba n'oguba yankuba n'enguba bwe ziba waya ne zisiriira ne bagezaako zizzaako nazo ne zikuba kati buli kikkuba olaba kirabe tewali wano tewali toyina kyotya mu buli ngeri tewali kuba wano ndabyeko abantu bangi nga bagamba omukazi oyo omukazi avuma tewali wano omuntu yenna ayinza kuleeta vidiyo ng'agamba nti Shamim yavuma omuntu nti olinga kino olinga kiri taliiwo but because nti abantu wano abannayuganda balina mentality obutaagala mazima abannayuganda tebaagala wulira mazima kati ffe abantu abatono abavaayo ne twogera amazima bawulira obulumi kati yeggwe gwe baagala bateeke mu depression baagala nnyo okutambulira mu bantu ababalimba kati nze ate obulamu bwange tebuli bwe butyo nze alkamu anseze ekituufu ayagala kitwala atayagala akireka ate nakula nkimanyi nti si buli omuntu alina okukwagala kati abatanjagala mwe mumanyi I care less by the way kyo tekingana kulya mmere oba kugenda mu masuuka gange meeru kwebaka akakyeru otaddeko kange nsula mu ssuuka njeru zokka ezakkale endala zakola simanyi but sizaagala ekitanda kyange kyeru n'essuuka njeru saagala ssuuka saagala colors ndala abakazi baagala nnyo kala ya pink era nkwewunyiza okuba I'm not that saagala colors za pink mu ngoye njagala nnyo black era omuntu waba neetegereza nyambala nnyo black bwe mba nkyusizaako just abanyambaza yabaŋŋamba kati ne makeup artist wange amanyi okuŋŋamba nedda today we are not doing black please at least tukyuseeko naye mu kintu kya bedroom I love white yes njagala nnyo white kitegeeza tekingana kwebaka mu ssuuka zange enjeru mbu waliyo omuntu eyagambye nti Shamim simwagala ekyo tekingana kulya nkoko ndya nnyo enkoko ekyo nakyo tekingana kulya nkoko yes tekingana kutuula kuwandiika script I'm a writer and a good one ebyennyanja wabiŋŋanda mbadde manyi ogenda kugamba ebyennyanja sirya fish lwaki naye tolya byennyanja no sirya fish sirya offals nali nzirya naye obudde bw'okuba nti bw'oba ozirya zikwatira ku mimwa zirina okukwatira ku mannyo kati kiri disgusting okuba nga ndya nga waliwo ekinkwatidde ku mimwa kati byebyenda kati sirya byenda sirya fish lwakuba nti awunya nnyo naye nga ate abaana bange bamulya so we baba banamulya bagambirawo mumulya ekyemisana yes ekyeggulo mukireke kati sirya fish kati baba banamulya gw'olyaki bambira emmere endala ne mama wange balya fish naye nze simulya naye nga talina kyeyakola tewali simwagala bwagazi sirya fish sirya gi omuzigo nagwo guwunya nnyo sigulya kati ne offals then ndya yam kati lwakuba nagamba abantu wano nti simanyi kuyita yam mu Luganda naye nga nkimanyi yes naye sisobola kugamba nti ndeeteraayo yes nkugamba njagala yam nteerako ne yam so okugamba mpa amatooke ompe enkoko ompe neguno otereko ne yam lwaki kyannema okwogera mu Luganda lusikatira yes lusikatira kati nkinyanguyira mu Luzungu neŋŋamba nti yam abantu balowooza nti kajanja ojja kgenda gye batamanyi byogera nedda munaye kyagaana kyo ne bagenda kugamba weerondalonda yes mu mmere neeronda nnyo mu mmere nze era ne bwe mba ntambudde nina emmere eri specific gye ndya woligenda ewantu nga tebiriiyo byolya yes era bwe ŋŋenda awantu kati nga bwe mba ntambudde noonya nnyo mu restaurant sinaddala ne mmanya nti halal ne mmala okulabako nti halal ne nzikiriza nti wano nsobola okulyawo then ndya nnyo junks ate ndi nnyo omuntu ayanguyirwa nti bwe mba ngenze mu supermarket nsobola okusuubula yogati nga mungi ndi muntu nnyo wa yogati kwe kunyirira ndi muntu nnyo wa yogati nnywa nnyo okusinga I'm not a foodie ogambye otya siri muli wa mmere mbadde njagala nga wekyogedde mu Luzungu leero nange awula Shamim nga mubeere wano
kabanyiga balina okunyiiga omanyi nze amuntu waliwo videos wano zendaba abantu nga banyiize nnyo ne mmanya nti omwana oyo mulungi nnyo bw'aba asonyiiza abantu wano banyiiga okutuuka ku extent eyo nze nagamba obulamu bwange bwonna nnyumirwa nnyo abantu nga mbalaba banyiiga mu bitabakwatako kimpa emirembe ne ngamba I feel the vibe banyige yes bajja okuvuma ate wakyaliwo nze muntu wano kyayinza kunvu mu ensi yatukubakuba dda ate olaba wano abantu nze nagenza okukyetegereza nga Uganda abantu bonna abavuma tebamanyi kuvuma abantu bonna bemulaba abatavuma bamanyi okuvuma naye balaba nga it is not called for, it is not even necessary n'abantu wano abawemula tebawemula abo bonna bemulaba abatawemula singa babateeka mu kasaawe oba ne batuwa lubiri nga teri ku recording nga teri ki musobola okukakasa so some people just reserve ne bamanya nti tuyina omugigi emitwe gye tuleeta respect tuyina amanya ge tuzimba brand and what yes kati nolabanga emitwe emimu tebasaba bikola naye nga singa baba basazeewo bikola ate mukwano gwange oba osobola okwewuunya yes oyogedde ku kyalubiri ne kindeeta ku kibuuzo kya alien skin ne nani nabitex lunaku lwe lumu ono yataddeyo enkwakyo oli n'ateekayo enkuuka enkwakyo mpozi eriwa enkwakyo festival eri wano ewa kasaawo kati wetukiteeka mu guno entuufu mba siraba ekisaawe manyi ekisaawe bakiguddewo ekyo tebannakigula kya carpet kya butebe ekisaawe ekiri official bwe ebisaawe ebimu kubitegekeddwa ku bigenda okuba nga ate bikozesebwa mu Africa Cup oba olabira ddala kale singa babadde bagambe nti oba wagenda kubeerayo ki naye kati olaba sisuubira nti amu ayinza okuriskinga okukwata ekivulu kyonna fonnaawo n'akiteekaawo tegeeza weegase ku mugenda okugamba mbunna ekisaawe ekyo onaalimba nze sigiraba nti gyeri singa ebadde mu kifo kirala mbadde ngenda kakasa nti gyeri but munnakivubo singa yatugambye awalala alien awo nabadde nangenda gamba oke gyeri okitegeera naye nakivubo simanyi lwaki mbuusabuusa nti nakivubo tebayinza giggulawo bwe batyo ekyabitex ogoba abayimbi bano ab'enjawulo okuli alien skin Ronald Mayinja Bebe Cool Selena Bata Peace Larissa mu nkuuka ng'okiraba oti kimukolera tokability kimukolera tokability kimubeezaako ng'enkuuka bagyogerako yes naye kati okujja tebaperformingira naddala nti bali abantu bajja kujja abantu Uganda baagala nnyo ebintu ndowooza nga ki yes kati ono yakitaddewo lwa kukuuma gundi ng'eyogerwa nkuba siraba lwaki nkuba bapromota betaaga abayimbi yes kati promota ayina abeera ng'ayina entalo n'omuyimbi mba simutegeera because like be baclients bo kitegeeza obeetaaga owetaaga enkolagana bapromota balina okuba nga balina enkolagana ennungi n'abayimbi because babeetaagamo omuyimbi asobola okwetegeka naye promota waba talinawo gwategeka then talinawo business tasobola so kati bapromoters betaaga abayimbi kyemmanyi nti industry bweba erimu oko ku muliroliro ekola ekola waliwo promoter omu kankigattemu promoter bajjo omulaba ennaku zino ng'ali akabira laavu Doreen Nasasira akabira kiwala kyaffe kidorini Doreen ate omunakenya wamutaddewa munakenya yamugaana naye Doreen nno naawe naye ndowooza kati yesaawa ofumbirwe tuleme kuba nnyo ku bunkenge naye ndowooza kati abasajja bootandise ofuna nagamba ove ku bina bebe wandibadde ofuna bajjo naye banaye Doreen nafumbira bajjo omukolo ogwo muŋŋambanga n'ensigala ewange lwaki neddata ndimuggyako lwaki bajjo si muntu takitukola tekisaana yakyusiza no n'ennyambala kati akuba makanzu basuuti namulabye naye bannaye mukama akola ebyamagero naye kye kyamagero tusaba tekijja okuba bajjo enkokola tekijja kuba bannange bajjo Doreen ebyamawe byonna bajja bitugamba ani ajja byogera bajja atereka kyamaki omutima gwazitoowererwa ddwa takyalina kyama kya muntu kyonna kyayinza tereka kabeere mukazi we ajja gamba atya byonna ajja kujja bitugambye bye tubadde tutamanyi ku Doreen ogambye Doreen bwe budde akole bwe budde kati afumbirwe abasajja bamwesibyeko nnyo tusibe ku Gomesi mwana gwe
Naye ana ekidoni kyai kakijja nnyimira mu gomesi. Olaba Jacob teyamufumbira. Kyambale bbulaaka. Lwaki bbula? Gomesi ya black. Lwaki bbula? Nyagambe njagala nnyo black. Kati buli muntu mulaba bw'aba ayambadde black nga alabika bulungi. Mukolo ogwo bajjo nga tugamba bajjo. Alfonso. Kama nedda. Kama nedda. Tugambe Jacob kati bajjo ne Jacob agende nani? Dindako ne Jacob wali awo. Jacob naye kati agende nani? Ati bw'aba X ate lwaki oleeta X? Akomawo anti yagambye. Ate oleeta X toveeko. Jacob yagenda kudda lwampako oba oli alemeddewo. Toveeko. Byatwalange. Tewali. Natuleetereyo omulala ntisa amalega tuwa Omunnakenya tunaagendera awo. Tugende nabite. Tubeere ne ba inilo. Tubeere ba inilo Kenya. Nga bwe tuba tugende Nairobi tetukyatawaana. Ogamba bugambi mi inlo. Inlo Dorin. Oyogerako limu. Kati gwendako Dorin bw'oba ofumbiddwa bina baby taba metroni. Lwaki? Bannange. Bina baby taba metroni wo. Ajja kujja asibye ebigere. Atya. Avugera obufulasika. Ale bina baby abeera watali kyayi. Tatutawaanya. Tugenda mufunira tebo. Atule ku tebo ffe tugenda okwetala. Wegala gwa babeera metroni. Nga twetala. Anze njaga mbeetala awo. Twambadde buno obugundi bwa official. Gamba onaitana. Nange. Bina baby abeere ku ki? Atuule nnyo wansi anye flasika tujja kubanga tulinawo abakyayi awo. Kamalamu ketwongera. Abala metroni oli yekyaliwe wawana. Bina baby bamu kubatandika gundi Dembe FM. Kati ne sponge agenda gwamu akyalikira yako. Naye bina. Ne Prospatra. Obadde ki? Kyogezaako tegeeza bakulu nnyo. Bagula nno tiketi ne bajja ne mu show. Nga batidde nga bagamba singa tetugenda atusse. Naye nabateeka ku bunkenke. Nali simanyi nti muntya bwe muti. Masembe ne bwe yandibadde ayinayo mukazi kolo ng'amugamba nti nkuwa abalongo yali tasobola kugenda. Kande leero she ya mukazi. Nino tuukayo mu budde ajja kunzita. Naye engeri gy'otiisatiisa omuntu yenna ali awo n'atya. Nze ze ŋŋamba leero banzise. Business wise oba olina okuba serious. Ne bw'oba na mikwano gyo bwe basawa yakola ebeere yakola. Bwe ba yakuseka ebe yakuseka. Nga tumaliriza wano ababiri. Magezi kigo wa bina baby oba bajja. Dorini. Ate lwaki onsibako nnyo bajjo? Dorini ajja kufuna alina omusajja we tulinze embaga. Temutusibaako nnyo basajja bano batalina future. Oyo mwana Dorini tuli bamu kuba muteekateeka kati. Tewali kyeyankola naye naggambye ngaze bwe naggambye nti amazima gali nfuula wa ddembe. Kyeki kyova olaba obulamu bwange bwonna buli free. Okitegeera sirinaamu. Dembe kali akayimba kareema. Ekigambo ekyo kinyuma ffenna kye twetaaga oli wa ddembe. Bajja yakamala okuwa ebimuli surprise. Bale buli muntu asooka okuwa ebimuli nawe osooka okumpa ebimuli ne Masembe asooka okumpa ebimuli. Yes, everyone ebimuli it is. Yayisaawo ne keeki ya. Naye Dorin keeke osaagiriddeko. Nja kwetaaga ogiryako. Agenda jijja wakati. Aginoonye. Ampe keeki ne bina mundeetere keeki wano ate mukimanyi mbanoonye. Siri wakyamu leero. Keeki gye twalya ku Mande. Wagira Mande. Naliwa. Wagira Mande. Naliwa. Wagira wali eri ku Media Plaza. Media Plaza. We bagisabye. Nga bagireese nga delivery yani. Delivery bajjo yali eri Jinja nga ayogerera kasimu. Banaye nkwagala nnyo. Banaye ebiki bikikoze naawe. Beka tulye. Onjagaza ki? Ekirala. Yagala kwogera ku bajjo. Oli abajjo akutamye. Onjagaza ki ekirala? Kazi wamulabye. Yasinkanye president. Namulabye yasinkanye president. Which was okay.
aba theatre mwenga mmwe musuubira okuba nga yaboogereddeyo ebyammwe yatasobola twogerayo ebyaffe kuba n'ebyabwe tebinnaggwa alina okuba nga yayogeddeyo byabwe byabayimbi kuba totandika otya okwogera ebizibu byaffe byotomanyi yayogedde ebizibu byabayimbi because like they need copyright betaaga federation eterere betaaga biki balina ebizibu byabwe bingi ng'abayimbi so tasobola tandika kaba kajanja ka maama kutandika kwogerera mwana wa mujjawo nti talina lugoye ng'ate ggwe naawe owotayambadde so alina okuba byabadde agendayo yayogedde ebizibu byabwe ng'abayimbi nga Shamim omu ku bali mu kugezaako okuzza theatre engulu opulaninga ddi aba kirina mu bwongo ekyokusinkana omukulembeze ati gweyogere theatre buli muntu yenna amanyi abantu bano tebaagala mazima naye buli muntu yenna yina wano kati ffenna ebintu ebitunyiga naddala ebya copyright birina kuviira ddala eyo nti wano waka waffe tali copyrighted emisolo mingi gye batuteekako omuntu omutuufu wano gwe tulina obbigamba ati abya wansi ne babikola ye president era nze nenfuna omukisa ogugendayo okumunnyonnyola ebizibu byaffe ng'aba theatre nti tulina ebizibu bwebiti president twetaaga bwetuti bwe tuba tukola shows emisolo mingi waliwo sente zaffe zetusasula zetutamanyi wadde zetulaga tuli abavubuka bwetuti abawera mu theatre naye tetulina nteekateeka kuva mu ministry agenda nti sente bweziti zetulina okufuna ebyo byona ebizibu byaffe alina okuba nga abimanyi okusinga okuba nga tubiyisaayisa mu bantu ab'enjawulo olumu n'okutuuka tebituuka so bwe nfuna eyo direct contact nga ngenda kubimwegambira direct why not abantu baba balimba bulimbi naye buli muntu wano yenna nga bakuyisa okugamba nti gende wa president omunnyonnyola ebizibu ebiru nti oba ne bagamba nti abavubuka ba ghetto abakiikirira agenda asinkane president gwoyinza okutuusayo ebizibu ebyo okujjako ng'olina bubeezi ttima but me neyo direct contact negifuna why not I'll go mugambe yes si bina byakukweka I will go direct mugambe nti president twagala kino ng'aba theatre era nze nenjifuna ngendayo ne mugamba because like everyone is suffering abatono abo n'abaliwo abakulu era nabo bakola ki balumwa because kibi nnyo okuteeka ssente mu theatre n'otafunamu naye ng'ate ab'emisolo bo bakusokodde batutte bye tulina okugamba president ebyo yalabe tumuwe n'engeri gye bandikitukoleddemu solution yaffe nti twandyetaaze bwe kiti kuba president tuyingiza bwe kiti because yayinza okuba bali eno batusokolamu omusolo nga tamanyi nakumanya nti omwana wa theatre gy'ali ateekamu ate n'atafunamu yadde okitegedde ne tumanya ne sente zaffe nti bannange sente zigenda weziti wano tulina zifuna bwe tuti ng'owa theatre ng'onootegeka tulina bimugamba because era odeva eri waggulu nejjeno wansi nekkirira wansi era bw'avaawo ng'agambye nti abaana ba theatre mubajjengako omusolo bwe guti ku buli muntu oba bw'aba akoze wabeerewo sente eziri ezawamu ezigambibwa nti buli obwasho mumugjeeko emitwalo 3 asasuleyo URA ajja afayiringe taxis ze kuba abaana baggaddewo wano comedy store wanagirabe yaggaddewo abaana bangi baggaddewo wano companies zaabwe olw'emisolo emingi egiyitiridde ate nga jjukira gavumenti n'okutuyamba abamu tetuyamba tuteekamu ssente zaffe kati abaana baavuwadde okukakkana abaana badduse ku byeyo naye bw'ofuna chance sinkana president gosobola bimugamba nakuwa obudde ne babiwulira ate ne biteekebwa mu nkola why not yes nze ngenda president nampita ngenda ekyo njagala abantu kiba ngenda bulungi nnyo wa president ne munnyonnyola nti taata embeera yeeno era ne munnyonnyola nti munnange nakola sho ku Serena Abannayuganda ne bampagira bulungi nnyo ab'omusolo sente weeziti ne bazitwala media council netwala sente bweziti abazanyi ne bakkakkana nga bafunye obusente butono okitegeera nemugamba nafungi why not nsasula tusasula emisolo aba artists dembe lyaffe ekisembayo gyendi oba akasemberayo ddala gyendi waliwo bino ebya Ronald Mayinja n'omukyala wabirabyeko byo saabirabye waliwo omukyala akiraiminga mbu nno Ronald Mayinja yamuwa ekyapa kyeri ennyumba ze yali azimba mbu yakomyewo okutunda nnyumba ezaakaaba ni Ronald Mayinja omukyala yakaaba Ronald Mayinja yagala tunda nnyumba ate ze yamuwerako ekyapa yakimuwa atya yakimugabira bugabizi yatunda okusinzira ku bitambula kitegeera mbu balina enkolagana relationship ya love Ronald Mayinja namuwa ekyapa Ronald Mayinja gwe mmanyi akuwa ekyapa ekyennyumba
ngano abana Uganda musaaga nnyo banna mulimu ebintu bye mulina okwala obudde ne butalindako totalimanya kuwa ekyapa ky'ennyumba yamuwa ne bamala ne beewolerako ssente ne bamala ne basasu naawe omukazi ekyapa wokkawo oba okoma totalimanya naawe omukazi ekyapa tasobola kale mukazi omwamagezi tomulabyeko nnyo mu kamera yebala era kati serebu Ronald koguli akacyayi ng'akuwa kyapa kyange kireka gwe namwe musaaga nnyo omukazi serebu nkugambye awedde emirimu asobola n'okukola kati ekivulula jjusa bannange abannange ate nammwe mutwala kamatu ne betuyita mbuzi agamba ti ekyamukomezaawo otunda mayumba gali atunde lwakyapa kye era agenda gatunda kuba gage ate ng'ekyapa yakiwa omukazi ayewa amaroni tokkiriza otyo amaroni ng'okiwulira mulingo oyinza ogaba ekyapa Uganda sali jinsi gye mwali banzise mukama mpangaza nnyo saagala kuleka Uganda nange kalo wange banna akiwulira mulinga yagayo ekyapa neewuunya nno naye nga Ronald Mayinja yabadde kireero naye yennyini aye kasitole yajjayo naga sibanga nakigaye mulabika n'oku omusajja mwamukanze nadduka akabire ku byapa bye nga anzoka yekanze naga sibanga nagaba ekyapa tasobola kwekola kintu kyabulabe bwekiti omukazi ateeka ekivulu nkati serebu amaanyi wamma Uganda musaaga nnyo 15 mujje muwagire Sunny Keys ku Club Obligato okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni mmeeza ya mitwalo 5 miliyoni ekikulu manyi miliyoni ze oyagala nnyo sente ya money minded ndi nnyo money minded ogenda kuzannyako ngenda kubeerayo newa John Segawa tandika 23 24 25 26 yes golden calabash yefa abamu ku ba main characters ku National Theatre red carpet premiere kati mulinda kyengenda kwambala ate ndi luno bannange ndi luno nange neetya bannange ab'obulango mweyongere ab'obulango mweyongere nange essimu ya Itel S70 yakusasula mu kibanja mpola mugendeyo mugigula otandika na mitwalo 10 bulunaku notandika okwayo 12 nesimu nogimala eggwera mu mitwalo 28 kitundu nga muntu wakwata smartphone ku mapeesa amuve ku mapeesa mukwate ku smartphones